This is Ground Media UG. Conbes Entertainment. Kuba nawe oli mwana sooka okwebaza abajjanjabi maama waffe abatukyalidde abalina kye batufuniddeko emikwano n'eŋŋanda sigenda kusobola kumenya kinoomu kuba muli bangi ate mugezezaako maama atuladdeko omwezi mulamba. Mikwano gyange mwebale abavudde mu famire ya maama wange okujja okutulabako mwebale tulwanaganye naye ne tetusobodde mutaasa. Maama yali yafuna eki yali yafuna ekizimba ku bwongo ekireeta pressure n'afunanga stroke abadde ku oxygen tulwanye abadde mu lubaga naye mwebale mwenna nsiimye kiddamu kuba nsiimye nnyo. Tusabe Mukama akuume maama wange amusonyiwe byonna ebyamusobako era amukuumire ddala kuba abadde mukyala mugumiikiriza musanyufu ng'ayagala buli omu. Omwana ono gw'empise Joani abadde ku maama wange ng'amwagala ng'oluwe niwe mbadde nga siriiwo yamubaddeko nga sifaayo. Muganda wange Paatu abadde ku maama wange ng'alinga atali mwana mulenzi akwata buli wamu najjanjaba maama asobole okupona naye tetusobodde kutaasa maama wange. Ngenda kuba mugumu kuba nkimanyi maama waffe tumujjanjabyeko naye mwebale kujja mu bungi ne muwerekerako maama wange. Nsaba muganda wange Paatu abeeko naye kyabagamba kuba tukoze n'amaanyi. Maama yatuzaala abaana 2 tumujjanjabye naye Katonda bw'ati bw'agambye ate tetugenda kuba babi okugaana kyagambye. So Paatu baako nekyogamba abantu. Bakungubazi bannaffe mwenna abasobodde okujja otuwerekerako maama waffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze ngenda kwogera ebigambo si bingi nnyo naye nina okusiima abantu abatubeereddewo. Mwenna mutubeereddewo naye waliwo abantu ab'enkizo. Njagala ntwala omukisa guno nsiime omuwala gwe bayita Joani. Joani ajjanjabi maama waffe nga buli muntu mu ddwaliro abuuza omuwala oyo maama oyo yamuzaala. Joani abadde alina ebintu byakola ng'asoma e Lubaga. Ne Joani ngatta ne leesoni ze najja najjanjaba maama n'agamba oba ziyite maama asobole okuwona. Ekyomukisa omubi maama teyawonye naye manyi maama gy'ali musanyufu eri ffenna kubanga tumujjanjabye tusuze nga tutunula. Ne ntwala omukisa guno okwebaza omuntu omulala bamuyita Fulo. Fulo ono mukwano gwaffe naye Fulola buli kyobadde omugamba nga naye ne bwekuba kulekawo omulimu aguleka najja najjanjaba maama waffe. Abantu bangi jjajja wange bwe namukubira essimu yajjirawo n'alaba omwana we naye n'anyolera wamu naffe tubadde tujjanjaba naye. Waliwo maama Jaasi n'abalala bangi bonna tubadde tujjanjaba nabo maama waffe ne baganda bange bonna babasempeebwa babasezibwa
banange bangi sisobola bamenya naye bonna batuyambyeko ne tujjanjaba maama waffe kubanga maama akumpi alwalidde omwezi mulamba nga tuli Lubaga. Buli muntu ali wano amanyi bbiru ye Lubaga, naye tugezezzaako maama waffe ne tumujjanjaba. Kyemmanyi gy'ali musanyufu, buli kintu kyonna tukikoze, naye nga nsimbyayo famire ya mukulu Abudulu. Omwami ewange taliwo naye nga famire yo weeri. Simanyi mukulu Abudulu bwe ndimwebaza, naye ajjanjabye maama waffe. Ekisinza okunnuma mu bulamu, mukulu Abudulu oyo ayina yakwatagana ne sisita wange namugamba naye maama waffe tumukolere pasipooti agenda alambuleko e Dubai. Maama abadde yakafuna pasipooti mu nnaku 3. Maama n'agwa ku mubiri n'alwala. Maama pasipooti ye tagitambuzaako naye nga bafuddeyo okusobola okumusanyusa. Maama oyo yabonaabona naffe buli muntu ali ku kino ekyalo akimanyi. Maama yabonaabona naffe buli muntu ali kuno akimanyi. Abantu b'e Mawugulu gye tuzaalibwa mukimanyi. Maama yabonaabona naffe naye maama tafunye ku ssanyu lye tubadde tumusuubira muwa. Naye Katonda bw'atyo bw'asazeewo ekirungi tumujjanjabye. Banange sijja kwogera bingi naye mbeebaza buli muntu yenna alina ky'atodde. Buli muntu yenna atuyambye. Bane mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muweeseza maama wange ekitiibwa. Kimanyi gy'ali musanyufu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mulabaawo omukolo guno kaseera kano ng'agenda kubanga ateeka ekimuli bw'ati akituuzizzaako era nga maama tukusiibula Angela akusiibula mu ngeri ey'enjawulo bw'etyo. Angela Patrick oye Patrick mwana wa mugenzi Nampima amaze okuteeka ekimuli ku ssanduuko oba ku mubiri gwe gw'omugenzi. Okusinziira ku bonne wano Florence yaddako from Florence. Twagayirire ayi Katonda waffe enegenda kufuuka ennyumba ey'ekiseera mulugenda okussa maama waffe okutuuka olunaku lw'alisuukira. Ayi Mukama tumanyire okukkiriza nga kitaka talya atereka buteresi. Tukusaba entaaniro gifuule entukuvu, ogiwe omukisa gwo n'obuyinza bwo, ogiwe omukisa naffe abakyasigaddewo munnaffe ono bijjukize yatusabire bw'awangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Olaba mukulu Isirayiri atendezewe, haleluya. Kuwangala mune gwanga